Mbabuzaako ne bagamba bati mukafubi kino kiri kitya muwulira mutya mwange bangobye ku Soul TV. Soul TV nchaliko nyate nchabalumye emitima. Nja kubalumya lunaku lumundi agendi bamugulye. Muyulike sikini. Nja kubalumya omuntu osoboka olulumya olusange mu muliro. Katonda mwebaze na yabadde ali obubyo mulimo gwange mukama yamunyambe namuwala abanya. Bible egamba nti Katonda aseteze ensozi zesitamanya musajja mukulu yayise vivi. Yagenze yo. TV erabibwe eyo baganda baffe abeyidinda abeyi ate munda nakuwonye ekibi kigwana wala temwesemberezeka nga wali bubisuzani makula my sister muko otasobola okumacha eyo morning break yetaaga ffe muko ekijjanko nekyera mukama yakijje mu Uganda nakitwala yensi gyekoma kikulukutireyo Damo yimirire kusimba ovume bujingo. Ne bafulu figa. Ozirabye wadde ozirya mu nkukutu nakwatula nti wazira zakayira. Ensi bweto Katonda Bible egamba nti Katonda aseteze ensozi zesitamanyani ate abalaba. Zibasanze. Bible egamba nti zibasanze abo. Ate mune balera ku bikolwa byammwe. Ebikolwa byammwe bigenda bibaseteza ne bibasindikiriza. Obadde tulaga nti YouTube channel za kabi nnyo ze ziriko TV zagwa era TV zagwako TV ziriko abantu buli bulango busabira YouTube channels ate wagenza otya ku TV kati kina akola kitya YouTube channel ndi TV ono busabira bani enewe baliye ku mukwano gwange sina gatunka naye ate nga mwagala nnyo yampako ku mulimu n'enkolayo bwe nakolayo TV ne yimuka nnyine baba ne send program yange ne bagigula ne jura ba sponsor era abennugu ne bannumbayo bajona yagala okulwanira kumpewo ne negoba mmanyi negoba mangu ndi wa bei banji bagadde mirimu baje wayiza baje etumye bagisabye ndabe wanayogera oluzungu olungi nya yawo zatasobola kuli pressinga yisima yichuli yerangide ku TV nga nyazi muwe ayogera buli mukola abera mu court yemu ne saati yemu nali amapesa ne gayulika wano ne gabanduka oba yasikira nsikira oba amulamira kakati TV nga bwerangirya ku TV bameka naite zakuwa owandikide yusi bandikide gundi era mulimu ogoba gutu wefe twasoma mawulire efe naine kisimu kyayatika sikulini kyavamo amapesa akinyigisa kati yeyita munna mawulire naina ekiki yeyita munna mawulire yakasiteme ka TikTok yeyita munna mawulire aina ka page ka YouTube channel katsa kisimu obade ekikamera yeyita munna mawulire abalano ajamis kigundi abayitanga kyovora abakoba yabagoba bajja n'ebisimu ebifuba bijjeye magombe babiterese ebyayatika ne bajja n'ebikamera ebyayatika nga olaba na mawulire nga bisatu ewa ogenda olaba abagazanye nga balinga babiri no gambe 10 ezabadde wano zalagawa ne mugamba abo nebikamera byanya tebikola nebisimu tebikola tabana nabajegenda biteeka ne babiteeka tewali abalaba nabagamba ffe tusubula entawulo ku beyira istuwane banja kati mpanu zendala tuli bazibu nnyo tetuli bangu otolowooza nti obeera ojja kutubeerako tusobole ate katwesigama ku mazima n'okufumitiza nga twogera ebyo ebituufu bikutuulemu omanye w'olina okukoma. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.